Nkwaniriza munafu omulabi waffe omulungi owa Kyaggwe TV n'enkubuuzaako kw'ossa n'okukwebaza eyo gy'okola egikuteganya mu ngeri ey'enjawulo. Nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasaafu nsibuka Nakasongola. Kyaggwe TV tukuteekerateekera ensonga ez'enjawulo zitukuteerayo n'oz'otabuliro naye ng'ensonga zino za muzinzi nga zikugattako zisitula obulamu bwo singa oba nga osazeewo kubanga otugoberera. Tuli ku YouTube osobola okuba nga otunoonyaako ssaamu bussa ekigambo Kyaggwe TV ojja kuba nga otulaba gabanako ne banno basobole okuba nga nabo bategeera ebirungi bye tukuteerayo. Mu kino tutunuulira ebintu eby'enjawulo ebigatta ku bulamu bwaffe nga tutunuulira abantu ababa babikulembeddemu ate ne tubikuteerayo n'obiraba naawe. Tusobola okutunuulira ensonga z'obukulembeze, ensonga ez'ebyenjigiriza, ensonga ezitali zimu nga tutunuulira abantu abo ab'amaanyi ababa bavuddeyo nazo ne tutulaba engeri gye bakikola. Y'ensonga lwaki tugiyita program Okikola Otya. Olunaku olwaleero tuli wano ku kyalo ekiyitibwa Njerere, kiri mu division ey'Eggoma oba liyite Eggombolola, eri mu kwago abiri agakola munisipaali eno ey'e Mukono. Tukyaziddwa omubaka wa president mu district eno ey'e Mukono nga si mulala Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka. Buli omu amumanyidde mu ngeri za njawulo, eri ayinza okumukunyumiza mu nsonga ez'obukulembeze, eri asobola okumukunyumiza mu nsonga ez'ebyenjigiriza n'obuvunaanyizibwa obulala. Y'ensonga lwaki olaba nti tusazeewo olunaku olwaleero tutambule naye. Tuli wano naye era nzikiriza mukuweeko akubuuzeeko, tugenda kutandikira awo tuwayeemu ebisingawo olunaku olwaleero. Tusanyusa okukulaba Hajjati. Kale sebo nange nsanyusa okuba nammwe abalabi aba Kyaggwe TV, nsanyusa okuba nammwe era nesiimye okukyaza abantu abakulu mu Kyaggwe TV wano mu maka gange mu Kirowooza Njerere. Gano ge maka ag'omwami n'omukyala Bandisaba wano mu Kirowooza Njerere. Nange nsanyusa okubalaba, mwebala okundowoozaako ne musalawo okujja okunkyalirako n'okunteeka ku mutimbagano ogwa Kyaggwe TV. Ate naawe era tukwebaza okutuwa akaagaanyaago. Kale kuba tulowooza nti kaweebwa buli muntu. sebo. Kale Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka, bingi ebimutambulirako. Omulabi waffe yandyagadde okusooka okumanya Hajjati Fatuma Ndisaba Nabitaka yaani? Hajjati sinabeera Hajjati insha Allah, ngenda kubeera Hajjati naye ndowooza ekitiibwa eky'obwa Hajjati mu Busiraamu tukikolerera. Olina ogenda e Makka n'okola emikolo gyonna n'olwoka oyitibwa Hajjati insha Allah. Nsaba Allah akkirize mu mwezi ogw'omukaaga mbeera omu ku abo abagenda okgenda ku Kaaba nkole emikolo egimpitisa Hajjati omwaka guno insha Allah. Naye nga nze Fatuma Ndisaba Nabitaka, RDC mu kiseera kino owa Mukono district. Naye nga sinabeera RDC omuntu yandyagadde okumanya naliki, natandika ntya. Natandika nga nze Nabitaka Fatuma nga ndi muwala ow'omwami George William Nsubuga byamudduse mu Kiwanga n'omukyala omugenzi kati Miriam, era nga ku sayidi eyo ndi muzzukulu wa Mugema, bajjajja ba Buganda be banzaala. Kati Nabitaka ono yazaalibwa nga mwana muwala nga nzaalibwa mu famire ey'abaana 6, tata ne mama wange nga bampeta bakatoliki, mama mu Kristaayo. Katono nnyo. Yes. N'obeera wakumeka? Nze nembeera mwana wa 4 era nziribwako abaana 2 abawala bato bange. Kati Nabitaka Fatuma muyinamu ku balenzi? Yes, tulinamu abalenzi 2, ye Henry Nsubuga atali owa Kyaggwe TV ne Henry Nsubuga ye Kitonsa ne Steven Kitaka be bakulu bange abalenzi. Eriyo Harriet Nakayenga ye mukulu wange omuwala. Nina 2 abanzirako, Rosemary Nambiru ne Joanita Nagadya. Abo be baana benzaalwa nabo mu maka ga kitange ne mama wange awo mu Kiwanga mu division y'Eggoma mu wadi ya Nantabulirwa wano mu Mukono municipality atera mu Mukono district. Kakati okusoma kwa Nabitaka Fatuma bwe nazaalibwa nasomerako mu nursery yali awo mu Kiwanga, then nenvaawo nga ndi wa myaka 6 ne bantwala ku Seta CU primary school.
omulembe gwaffe ffe tetwabanga na private schools nyingi mu bitundu byaffe, gaali masomero ga gavumenti era natwalibwa ku Ssentaayi nga okuyingira mu Ssentaayi primary bakozesa interview ng'okwata wano omukono bwe gukwata ku kutu n'okorifayinga okuyingira okukola interview eya P1 nga batunuulira kulaba omuntu bw'aba akuze omwana atuuse omyaka 6 aba alina okukwata omukono gwe ku kutu kuno ne bw'oba mumpi ne bw'oba muwanvu omukono gwe gukwatira wano wabanga okorifayinga okukola interview ekutwala mu kibiina ekyo. Era nenjikola nenjiyita nensomera ku Ssentaayi okuva mu 81 okutuuka mu 87 nga ndi ku Ssentaayi n'omwami Fred Senoga omugenzi kati omwami Sebulime abo be bali ba head teacher bange. Nzijukira waliwo omukyala Namukwaya Reste yali teacher wange mu P1, mukyala Nancha Anet, mukyala Badde Okwaya, abo be batusomesanga ba mukyala Kavuma omugenzi Mary Kavuma mu P3. Waliwo omwami Mukama David kati ali Mengo primary be batusomesa P5 paka P7. Mr. Wangobi Tomu ali mu Nakanyonyo omwo naye ya retiringa be batusomesa mu primary yaffe. Kati awo primary ne tugimalako emyaka 7 nengenda ku Mukono High School. Nga wano mu Mukono bw'oba tosomye ku Mukono High School, bw'oba tosomye ku Mukono Bishops ng'olina kusoma ku Mukono High School. Kuba masomero agamanyi ebiseera ebyo. Masomero agaaliwo mu Mukono ebiseera ebyo. Muffe ge gaaliwo mu Mukono ag'abantu nga bw'onoogamba abo ab'enfuna entonotono ge masomero agaaliwo kubanga Namiryango College yaliwo, Namagunga yaliwo, Nagalama yali teriiwo, waliwo Nagalama ya gavumenti naye St. Joseph's yali tekola ki, yali teriiwo. Mpozi Mukono by then yali etwala ne Kayunga kati gy'olaba ne St. Kalemba yaliwo naye ago gaali masomero g'abagagga. Kati ffe abaana ab'abantu bamufuna mpola nga bw'otagenda ku Mukono Bishops nga bakutwala ku ki ku Mukono High School. Kati maama wange nantwala ku Mukono High School ng'asendebwa omwami baali bamuyita Thomas yali awo mugwafu. Omwami oyo yafaana omwami Batte yali head teacher wa Mukono High School. Ntandise O level mwaka kyogo mpozi 88. Kati nengenda ku Mukono High School nali kawala katini nnyo naye nga njagala nnyo ebyemizannyo. Nadduka nze mu masomero okuva mu P3 nga nziruka ndi muddusi wa ssomero. Kati ku Mukono High School omuntu yenna amanyi Nabitaka amanyi omuwala omutini omuddusi nga tujja mu competition zaawo ku Bishop Taka Theological College kati gye muyita Mukono University ne tudduka emisinde mu kisaawe ekyo ky'olaba mirundi 25 mirundi 11 ng'enzozi sigitegeera nga nziruka nga bw'okiwulira kweganga sinza na kubeera nga ntula mu class ng'okudduka gye kuli ng'okubaka gye kuli. Nalinga mu debating club eya Mukono High School. Katono nnyo. Tulaba nti ebyemizannyo bino ebiseera ebisinga abaana babyenyigiramu batera okuwugukamu akatono ne bava ku byenjigiriza. Tekyakkosangamu nga ggwe? Tekyankosa kubanga ekisinga obukulu nali nasoma mu myaka egisomebwamu. Nali nkyali mwana muto nga buli kimu nkikola nkyagala nwanirira kulaba ng'ekyange kyekisinga nga njagala nnyo essomero lyange erya Mukono High libeere nga likola ki nga lisinga. Tekirina kyekyankosa kubanga ate era nalina mukulembeze kubanga ku Mukono High School nabeerako prefect akulira ebya classes like head monitor, then ate mu senior 4 nembera assistant head girl naye ate era nabeerako in charge of the debating club. N'olwekyo nze obukulembeze ndooza kati bwendaba kati bwava wansi newankubadde nga saali mu masomero goyinza okugamba nti agasinga obulungi naye mweri essomero lye nalimu ndyenyumirizamu era sirikweka. Emisinde gino ani yagikwagazisa? Emisinde just najagala ng'omuntu talent nali njirina sirina gwe nnyinza kugamba nti ono namwegomba no kubanga nali sirina kumanyisibwa ate kusinga awo naye just nali njagala kusingira ssomero lyange kubanga lye liba likisinga. Kati ate na bino ebya debating nalinga ndabanga omuntu asobola okuvaayo n'ayogera point naye nga ate si yentuufu nga nze nina point endala gyenkola ki gyendaba era ne debating club nebanga ennyumira olw'ensonga eyo. Naye katono nnyo bwe tutunuulira debate zino abayizi abasinga bazeekwekanga
ng'olulimi Olungereza lutusumbuwa ebiseera ebisinga gw'Oluzungu lwali lwava dda kubanga n'amasomero g'oyogerako olagira ddala nti ge gaali ag'abantu abasookerwako. Kakati ky'olina okumanya nti ennaku zino tulina obuzibu obw'obutawa baana ddembe lyabwe kyekibasinga okubeekwekesa mu debating. Naye kye nebaza ku bakadde bange nti okuva wansi maama waffe yatuteekateeka nga ne bwe baba basoma bajeti y'eggwanga akugamba tuula ku radio kwata olupapula n'ekkalaamu byonna bye basomye byonna bye bayogedde byonna bye bayongeza byonna bye basazeeko omusolo ogenda kukola ki kubimbuulira. Kati nga olunaku lwe banaasoma bajeti obeera attentive n'olupapula lwo n'ekkalaamu n'otuula kubanga maama agenda kukubuuza kyekikoze eki kyekibaddeyo kyekyogeddwa amafuta bagasaze sukaali bamusaze omunyu bagwongeza kwegamba nga bye bimukwatako ennyo kubanga byebyo bye twalinga ffe twetaaga kiki ng'omuntu owa bulijjo awaka waffe. Kati twabeeranga attentive okuva obuto bwaffe. Kakati Oluzungu luno nebaza nnyo abasomesa bange aba primary nti debating eno okuviira ddala mu primary twajjanga tugikola ku Seta CU. Ate abakyala abo baali bakyala balungi nga basomesa abantu balina kati amalala ge batandise nti omwana alina okwogera Oluzungu okuva obuto. Naye ffe twava wansi nga tusoma Oluzungu naye nga tusoma n'Oluganda nga subject. Kati nga ate bakuwa omukisa okubanga oyogera ebigambo bino nga ku makya mukola lesson etandikirwako ya reading. Nga bw'ojja mu kibiina olina okuba ng'osoma chats zonna teacher ze yateeka mu koona ya English. Ate nga Wamafi bw'atuuka mental work olina okuba ng'omanya emirundi oba oyagala oba toyagala nga gyonna gikuli mu ki gyatukubya ebiriya. Kati oyo mental work nga tumumanyi, reading nga tumumanyi kubanga kye kitusookerako nga bateekawo cards, reading cards ne bakweka n'oba ng'osoma ebigambo ebyo ebyennyukuta ezo ez'abaana ab'emyaka egyo. So culture ya reading yatuviira ddala wansi. Ate by then nkugaye nti Seta CU lyali essomero ery'abantu abafuna mpola. Naye ate nga abantu bonna abaali baagala okusomesa ly'essomero lye baateekangamu kiki abaana baabwe mu area eno eya Goma division. Nga bw'oba togenze ku St. Charles Lwanga Bukeerere ng'oli mu Katuliki olina kubeera ku Seta CU bw'obanga abakadde bwe baprotestante. Bw'otagenda awo ng'olina genda ku Namiryango by then yalinga St. Peter Clever nga bo bali mixed. Then nga waliwo ne St. Teresa's ey'abazadde ab'abaana abawala naye ng'erina Patledde ne boarding. Then ne Namiryango Junior Boys nga y'abazadde abaakolamu mu biseera bino. Nze nkugambye ffe abazadde abaffe baali tebaakolamu baalinga bakola mirimu egyo egya bulijjo egisobozesa omwana wo kubanga akola ki. Kakati mmwe ng'abaana bali temwabeegombanga? No, of course ng'omwana omuto weegombanga naye ng'ate onookola ki. Ffe twakuzibwa tumanyi nti ekyo kye tulina awaka kitumala. Maama kyasobodde okuwa kikumala, taata kyaleese kikumala. By the way ffe twakula tumanyi nti taata alina kusasula school fees. Kati bino ebyokwambala engatto ebyokwambala olugoye ku Christmas ng'era olugoye olwo tulusuubira ku Christmas naye ng'ate tulukolerera nga tulima emboga nga tulima ennyaanya. Ogenda n'okola lumonde ku kyalo kuba neiba kuyinza okubaako omuntu nga yatemesa omusiri gwe naye nga talina omuntu agenda koola. Kati n'ogenda n'omugamba njagala koola lumonde ono noonya ssente zaggula ngatto, njagala koola lumonde ono noonya ssente tugenda kulambula. Kubanga program y'okulambula eyo mu masomero yabangawo nga buli tumanyi nti mu ttaamu ey'okubiri mwe tulambulira era nga ssente bazibagamu omwaka gukola ki gutandika. Kati n'ogenda n'okola lumonde n'okola omuwemba n'okola kasooli nga intention yo bakuwe ssente papasile ezo nga tolamula nakulamula ssente endala wabula nga ezo zokka ez'okulambula ze zokka z'okolera omusiri ogwo. Naye nga mbuuza nga nkikola ddi okeera ku makya n'ogenda n'olima olulimbi olwawaka maama lwakugambye ng'ate tulima naye takusalira nti njagala olimu okuva wano nawali ng'oli wekka. No, mugenda nze ne brother nge Henry gwenkugambye gwenzirako ne maama ne mugenda ne mulima olulimbi ye n'ayita eri n'alwetolooza. Kati mwe ne muva eno ne mulima paka lwe munaamutuukako. Kakati ate olw'eggulo bw'ovaayo n'okola ki n'ojja
n'okola ki n'oba nga ate okola emirimu egyawaka ate n'omala n'okola ki n'ogenda n'olima lumonde oyo oba n'okima amazzi ago oba n'ofuuyira ennyaanya osobola ofuna ssente ez'ekyetaago kiri kyokola ki kyoyagala naye kyenneebaza ku bazadde baffe nti wadde baalinga tebalina nga bamufuna mpola baayagalanga era nga beegomba abaana b'abantu abali obulungi. Olwo baakolanga mirimu ki gye mwabalabirako nga gw'oyinza okugamba nti nze maama wange piware namulaba mulimi. Maama wange yali yasoma obusawo bu midwife naye taata bwe yamuwasa ndooza yamugaana okukola kuba maama wange yali midwife naye taata bwe nakitegeera nga tukuze nti maama wange muzaalisa eyali yasoma obuzaalisa naye nga teyakola ndooza marriage yedda bwetyo bwe yabanga era twebaza Katonda olwa affirmative action ezze ku guno omuleme nti omuntu asobola okukola ng'ate muki mufumbo kuba nze nakitegeera nti maama wange yali muzaalisa naye nze namulaba alima throughout. Tata wange yali mukozi casual bala ku Kyambogo by then bagiyitanga UPK Uganda Polytechnic Kyambogo nga casual bala sisobola kugamba nti oba yakolanga kino oba yakolanga kiri kubanga nze nkimanyi tata wange yali teyasoma naye ate tata wange yegwa amuddako ate ye yali baasa ekyambogo ku Uganda Polytechnic era abadde baasa ne bwefuukidde Kyambogo University kakati ye yamuconnectinga n'amutwala n'abeera nga gy'akola nga gy'ajja ssente zitukola ki era ffe tetwalaakingako textbook ne bw'abanga omuntu yenna gwe nasoma naye ng'akubuulira ffe nga tubeera ne textbook Nairo English course Oxford ebyo byonna nga ffe tubikola ki nga tubirina because tata ffe yakolanga ku Polytechnic eyo ng'ebikozesebwa ebyokusoma nga tubirina naye nga kyetulakinga bye bya bulijjo like omwana weegomba engatto weegomba soksi naawe wandyetaaze obeere mu bulamu obulungi nga banno b'osoma nabo naye nga maama akugamba ky'olina kikumala bw'onookula ojja kufuna. Mpozi bano be baani abantu bano batuddiremu ku lw'obukulu bw'ensonga. Tata wange ye George William Nsubuga byamudduse biriibwa wambira olugero lwa Kiganda atuula mu kiwanga nakati mulamu Mukama akyamukuumye. Mama wange ye Mukama yamuyita mu 2013 mu mwezi guno gwa January ng'ennaku z'omwezi 19 era twamuziika 21 olunaku lwajjo ye yali Miriam Naabawanuka muwala w'omugenzi wanzu wano mu kitenda kyaggwe era ndi muzzukulu wa Mugema ku sayidi eyo. Abo be bakadde bange. Tweyanziza nnyo tweyanzege Kyagwe TV ndowooza ensonga ozigoberera bulungi nnyo owulira nti obubaka omukyalo ono bwatuwa bukulu nnyo kubanga ensonga zirimu eggumba tuseeyeeyo olwo tuli ku ddaala lya O-level ogenda paka mwaka ki? O-level nagisoma 1988 paka 1991 nenkola ebibuzo bya O-level naye kyenzijukira ku nalina head teacher Ebbi Batte omwami oyo yaziikibwa Weseeta waliwo omwami Mukasa Baasa omwami oyo waali mu Mukono bwe nfuuse RDC neebaza Katonda najja mu office nankyalira mwali mu Mukono ba Mr. Mukwanya abo abadde head teacher wa Mukono High School ye yansomesa biology okuva mu S1 paka senior 4 Dr. Kajja owa orthopedic awo ku Namirembe yakoze eddwaliro wali mu industrial ye yansomesa chemistry naye nga by then yali nga ndowooza nga muyizi ng'ali mu vacation eya senior 6 ku Namiryango College naye nga ffe ye yatusomesa okuva mu S1 paka senior 4 kakati nga waliwo Mr. Nsubuga olaba opposite Mukono Resort omwami oyo yalinawo edduuka obanga alinawo n'edduuka eritunda ebyamasannyalaze yali mwami mutono Mr. Nsubuga naye nga yavanga ku Mukono Bishop School najja n'atusomesa physics naye kyensinga okujjukira mu byonna nti ffe nga bwe tukola practical ebyuma babireetera mu kikapu nga Mr. Mukwanya ajja n'ekikapu tebyabeerangawo ku Mukono High School nga tetulina lab naye nga tulina class gye baazimba nti eyo lab naye nga bwe muba mugenda okukola practical apparatus ziva ku Mukono Bishops mu kikapu ndowooza bambi yazijjangayo obanga ba Bishops tebategedde oba baategera nga I don't know naye ng'aleetera mu kikapu n'atuleetera bakuuma bulungi Mukama yasinga okumanya naye nga bakugamba apparatus gy'omenya olina okugigula kati nze Fatuma waabwe Nabitaka waabwe nembeera nga mmanyi ennaku yeeka
nembeera nga mmanyi obwavu bwa maama awaka kubanga nekireeta eyo nembeera nga ngamba sisobola kukwata kwa palatasi yonna njase burette njase bagiyitanga titration practical erina test tube erina ebyuma byolina okukola adjustment oshakinge olabe ebitaaninze bitya nga nkakwatako ntya because natunuuliranga awaka we navudde embeera eriwo nga ntya nokakwatako kubanga saagala kumenya saagala kwasa mama wange talina ssente kati nga mbeera wabbali nenzinga emikono bwe nti nentunula ticha kyakola nentunula naye ng'olwolumu agamba no Florence it's your turn nenkwatako naye nga nze nandisheke ntya kagenda okwatika maama mugamba ntya nti baagala kuleeta obuzibu era saakwatako kakati mu exams Mr. Batte yatugamba ekintu kimu nakino njagala abatulaba Kyagwe TV bakirabe yatugamba omwana asomye physics ne chemistry ne biology n'amugwa asinga omwana ataalinya mu kibiina kya sciences nti gwe tobeera too green nga boogera ekintu ng'omuntu atakikola ki atakisoma kati nange nensoma sciences paka ku senior 4 era kye nagwa ndoza nagwa chemistry ne biology saamugwa ne physics saakola ki saamugwa kemi wano wendabira okukwata ku bintu ebyo chemistry namugwa because nalinga nti ate by then mwami mukwanya mukwano gwange nnyo ne by then yalina amalala mangi I'm sorry to mention yalina amalala mangi naye nga ate yalinga atusomesa ano mu class nga bwasomesa byonna obiraba naye kati just no bw'oba ogenda kukola practical yite chemistry paper yalinga paper 1 ne paper 2 kati ng'olina okubanga olina ebyo chemicals omanyi bwe zitambula ng'ozitabudde kati ekyo kyantiisa era nakola senior 4 nempitira mu 3rd grade because by then Mukono high school was a third world school ng'omwana okuyita ne mu 1st grade kikola amawulire ng'ogiyitiramu otya kati nempita bwe ntyo nengenda ku Red Iron Teachers College Endejje kati mama wange mwaka ki ogwa RDC ogwo mwaka gwali gwa 92 ne 93 kubanga obusomesa obwa certificate nga babukolera emyaka emeka ebiri kati mama wange ng'abantu bamugamba ntwale mu nursing katono nnyo walina omukisa olwamala O level wajoyiningirawo mulamu nze by the way okuwumula kwange kujja gye tugenda kati mama wange yali ayagala nnyo okuntwala mu busawo kubanga yalina background ey'obusawo kati alina omukyala yali metron ku mbaga ye nga bamuyita mukyala Segawa omukyalo yali mu Mukono awo nga ku Mukono boarding primary mukama amusaasire bw'aba akyali mulamu yalinanga n'abaana Ruth Nagawa nasomanga nabaawo ku Mukono high school yali metron ku mbaga ya maama wange mwaka kyogo simanyi embaga yaliwo ndooza mu 1980 oba 81 kakati mama yatrustinganga nnyo abantu abo kubanga n'okuntwala ku Mukono high school nalina opportunity eyogera ku Mukono bishops naye era yali diverted olw'abantu be yalinga alooza nti be balina omutegeerera kakati nawe nayagala okuntwala mu busawo metron wamugamba nti no abaana abakoze obusawo si kyangu ku upgradinga kyandibadde kirungi omwana oyo bwakyali muto omutwali mu busomesa bw'anaamala obwa certificate ajja kudda ku diploma then ajja kumala akoleki agende ku degree mama wange on the way n'akyuka n'akoma waka n'angamba omanyi ogenda kusoma buki busomesa kyenzijukira nakaaba engoye zonna ne zitoba nga saagalangako kintu kubeera musomesa olwo gwe ng'olina ki nga njagala kale nsoma obusawo bw'aba tannyongerayo ku senior 5 kati nekimpisa bubi naye maama yali amaze okutekinga decision ate emyaka egyo ng'onoogaana otya era ng'olina kukkiriza kati n'antwala nensoma obusomesa Endejje era nzijukira external interviews bwe zajja mukyala Namirembe Bitamazire najja ye yali ku pano eyatu interviewinga nambuuza how did you come here nali too tiny how did you come here nemugamba mami wange yaŋŋamba nzije what did you come to do nemugamba yaŋŋamba nsoma obusomesa obwagala nemugamba I don't want naye sina kyakkola kuba sinza ate kuddayoka
nanteekako query nantwale wa principal w'essomero mukyala Mpagi Ruth n'amubuuza n'amugamba no kabitegeera kajja bikola kakyali kato kajja bikola kajja kukyuka mpola mpola kuba yali ayagala kunsazaamu nveeyo kubanga external interviews ezo zaalinga za nkizo nnyo mu kukola obusomesa naye ne bampa chance nenkola ate ne mala ne mbwagala naye kyenzijukira emyaka ebiri egyo gye namala endejje twalinga tusharinga college ne Ndejje University Professor Chironde yali agitandise Ndejje University naye nga sinatuuka ku ekyo nga ŋŋendanga ntya ky'oba osooka okumbuuza okuva awaka kankuvire ddala ku O-level natambulanga ntya okuva mu Kiwanga okujja e Mukono okusoma kubanga ekyo amanyi bw'ataakiwulira jagamba nnimba natambuzanga bigere okuva mu Kiwanga wa tata wange nenzija ku main ku Jomayi oba otambudde 1.5 kilometer nenva ku Jomayi nentambula paka ku Mukono High School gy'ogiraba okujja n'okugenda nga ntambuza bigere kati twasomanga sessions 2 nga waliwo ey'okumakya eya S3 ne S4 nga waliwo ey'olweggulo eya S1 na S2 nga nva ku lulimbi ku ssaawa 3 ne naaba ez'okumakya ne naaba nendya kyendidde nentambula making sure nti ssaawa 6 zituuka already ntuuse mu Mukono nemekubeera late kubanga lessons zatandikanga ssaawa 7 olwo ino omukisa gw'engatto mu kigere engatto twasookanga ne twambala darling omanye amasanda ge bayita darling amwe muzaaliddwa nga tegaliiwo waliwo engatto ey'amasanda bagiyitanga darling nga waliwo gye bayita madabela nga waliwo ze bayita ki n'obukakeeka ab'emyaka egyo egyange babumanyi bukasero buki kati ng'eyo gye nyambala nekwokya ng'ogenda okutuuka e Mukono ng'engatto ekwokyezza kati olwo nga ngatto kyeriko nga bw'oba ogyambadde bagamba oyo alina engatto ago masanda kati nze being nti nali simanyi biriko era nga siyinza kugamba nti eno yeekola ki yeriko nze bwe bampanga ey'essanda ng'eba enkolera n'okugifuna nga guba mukisa naye saatambuzaako bigere mu secondary ebigere nabitambuza mu primary barefoot mu primary P1 to P7 by the way ng'okwambala engatto ozambala nga President Obote agenda kuyitawo genda mu makolero ejjinja ngera batwasembolinga awo olaba mu Seta Trading Center nga batwasembolinga lines tugenda kuyimbira president essomero lyonna nga tebaayo kusoma president bw'aba anaayitawo ku main ogenda ejjinja mu makolero nga tebaayo kusoma olwo nga bagendereramu ki mulina okuwa respect omukulembeze w'eggwanga kati kankubulire guno gwe mulembe gwendabye nga president ayita ku kkubo nga n'emmotoka ezidde ejjinja president Museveni bw'abadde e Kampala ezidde ejjinja tezistopinga bagamba bugambi mukole eki mugaziwe naye ku mulembe gwa president Obote omugenzi mukama amusasire nga teri kuvuga mmotoka ng'avuga nga zonna bazioninga neziyimira ye ate kukubo tekwalinga na mmotoka because abo bandibadde baleka abantu ne bavuga tekwaliko naye nga n'okusoma nga tetusoma nga tujja ku main road being in Seta Siuli eryali essomero eriri okumpi ne main road nga tuyimira ne honoring omukulu ng'olwo mwambala socks ezo white n'oyambala engatto eya black ne ka green kafaaka ka police oba jinja nga mukagolodde bw'ayitawo ne muweevinga oba ne mufukamira ne muhonoringa nga taweevinga era nga tetumulabako naye nga tuyitawo nga tumanya nti ezo emmotoka zitute president kakati awo mu 1986 president Museveni awambye awo ne tutandika okutagendanga ku kkubo anti ng'oyo ye president yali flexible ndoozi ebyo teyabyagala naye nga tubeera buli kumakya tulaba emmotoka ezitwala Natasha Enamagunga mu secondary okusoma nga bamutuyisaako ku kkubo ezo emmotoka zitwala Natasha katono nnyo yes oyogedde ku kya president Obote kiri kyo kyali buwaze yali police kuva eri waggulu I don't know but I think education ministry bwetu bwe yali ekikola yeah because fe twayimirangawo era sinza kuga nti tetwayimirirawo no yambale ngato ko yes omusana oba gwase oba enkubi etonnye twayimirangawo Seta mu maduuka wennyini awo
nga wetuyimira ku main road, lines very smart, orderly, nga terina noise, mugenda kutunulira president ayitawo. Naye guno omulembe taxi eyita Kampala jinja eryegama mugaziye kubo president akola ki ayitawo. Kati that was it. Kati mu secondary nkunyumiriza amasanda ago. Naye amasanda ago twagambalanga n'otambula paka Mukono n'ogazza mu kiwanga, n'ogatwala Mukono n'ogazza mu kiwanga, saali omu. Waliwo n'abaana abalala be natambulanga nabo, naye ngera abambembera nabo mu kiwanga. Ate bo batata baabwe bakolamu nga babawa ssente zirinya ki emmotoka. Kati ebiseera ebyo President Museveni yali yakawamba we nayingira S1, kale yawamba ndi mu P6 1986, yawamba 1985 nga gwako, awo yali Lutwaye yasooka okuwamba, then President Museveni najja system negenda nga etereera bwetyo. Kati mu S1 1988 nga abasirikale bampisa nnyo nga bambi bajja ne ifa ebimotoka ebyo ebinene, nga bimanyi okuyimirira nga bibasanze mutambula ne bibagamba mulinye tubatwale mukomawa. Ebyamagye ebyo be ifa byolaba ne bitujja wenna Manve, ne bitujja ku Jomayi, ne bitujja Seeta, fenna ne bituyiwe Mukono mu park. Nga park eyo nga tenaba kugaziwa bwekyo, ng'oyogera naye eki twakula tutya abasirikale, naye because ayogedde olulimi lwotegeera oba oluzungu n'olinya ekimotoka n'akuyiwa Mukono, ate nga tebalina kye batukola. Just ne tubirinya ne batuyiwa Mukono ne twambuka wali, olwo n'oyisa emikono mu maaso, era n'odda waka n'ogamba maama leero abasirikale baatututte. Amadda nga waliwo abantu aba taxi ab'ekisa. Taxi ezo zaali zakatandika ezo eziriwo, because initially waliwo ebimotoka bibenzi abantu bye batambulirangamu nga taxi ebinene, mwete mwabirabako omuze ku mulembe guno. Naye kati zino taxi zino eziriwo zaali zakatandika nga bamanyi okututuuza ku kameeme. Kati bwakusanga ne banno ne bakugamba fe Florence tukutambuzaako, nga bayinza okutambuzaako banno naye babawadde transport okuva ku Mukono High School. Bwe mutuuka awo olaba ku mbuzi ng'ogenda kutuuka ewa Haji Issa Ssebunya, ne baga ffe tukoye tukutambuzaako wano, ffe tugenda kulinnya. Kati taxi gye bayimiriza n'alaba nga bo basatu balinnya, osigadde omu otambula. N'agamba ate gwe nga tolinye, ne bamugamba talina transport, jankale tukuteeke ku kameeme. N'otuula ku kameeme nga kosi kakusasula, n'otuula ku kameeme ne bakuzza wali Namanve n'otambula n'okola ki? N'ogenda awaka. Ne guno omulembe omuntu tasobola na kuyamba mukadde, omuntu tasobola na kuyamba mwana, omuntu tasobola na kuyamba walubuto, neffe baatuyambako era twebaliza Katonda. Kati awo mmalirizawo ngende Ndejje nga bwe nkugamba, nga siyinza kutambula kugenda Ndejje, naye nga maama gyafunye ekifo ky'obusomesa. Bamugamba mbu abaana basoma obusomesa ku Shimoni mbu baba balalu, era na preferringa kuntwala wa Ndejje ku Leda Irene. Nga waka nali nvuga eggaali. Yes, nga tata avuga eggaali, kati nga bwebeerawo ngivuga. Kati bwe mba n'agenda ku ssomero nga nsibako kesi yange n'omufaliso, ne mbivuga ku ggaali ne mbiteeka Namanve. Ewaka ne mbiteeka Namanve. Kati Namanve emmotoka entwala e Kampala nejja. Ne nteekamu ebintu byange ne banteeka ku State Square. Nga maama tamperekera, wabula mpe 4,000. By then zaalina value. Nampe 4,000 nga kuliko okutambula, nga kuliko neggula ebyetaago. 4,000. Nangamba nguleko kilo ya sukaali emu, nguleko n'omuti gwa sabbuuni gumu, ebigenda okummala taamu ku ssomero. Kati nga ntambula, emmotoka enteeka ku State Square, ne ntikka kesi yange ey'eddebe ku mutwe, n'omufaliso gwange ku mutwe, ne nserengeta okuva ku State Square, ne ngenda ku basi z'Abaganda we bayita ku Katimba. Kati waliwo akeedi, oba akeedi eyo bagiyitaani, siri nnyo wa Kampala, akeedi eyo nga ngenda ne nninya basi gye bayitanga Kalasa, nga tugirinnya ku ssaawa 9:10. Kati mu Kalasa omwo nga mulimu abanubbi bangi abakoma ebbombo, n'abaana ba Ndejje Senior Secondary liri ery'ebbeeyi. Katono nnyo, kankuzeeyo kimabega katono nnyo.
eggaali ogivuze otuuse Namanve ebintu bino biwasibangako olwo ng'ogenda mu boarding olwo eggaali esigaddewo esigalawo taata waagijja tewalingawo bubbi era ogireka ku dduuka ly'omuntu n'omugaa taata ajja kujja wano eggaali eno yes ate kikola era kyakolanga kyankolera emyaka emeka ebiri kati ne ngenda mu baasi eri ne nteekamu ebintu byange naye nga ffe abaana b'essomero tetulinaamu bifo tetutuula nga tulina kuyimira mu korido baasi ezo zaabanga ne layini eno bbiri ne layini eno kati ffe nga tubeera mu korido ne twekwata ku mpagi ya baasi olwo abatudde nga be abatudde basasula naffe tusasula naye nga kyatteeka omuyizi tatuula era tetwatuulanga bakulu seniority seniority ate babanga basiraamu abantu b'ebbumba basinga basiraamu kati fe abalinga bagenda okusoma ku Irene fe tutalinga baki basiraamu kati respect eyo obusiraamu bugiwa era naffe twagiwanga ne tugenda nga tuyimiridde kati basi bwegende gwamu abantu nga mutuuse ebbombo kwabiri oba kwabiri mwemu kati ne mutuula ne batuusa wali endejje ku senior secondary school kati noddamu ne weetika ebintu byo okuva ku geti ya ndejje senior secondary school n'obyambusa ku Irene Teachers College ku Lusozi kati kankuwe distance okuva ku Mukono Bishop stage ku hiiro eyo yennyini nga bw'ogira babweyambuka n'oleeta ebintu byo ku Bishop Staka Theological College nga we wali Irene Teachers College that same distance oba okusingako awo katini nenyambusa ebintu byange nesaabanga omu nga sibinuma bayidayo tebyannumako ebyo mbadde mmanyi omwavu wali wekka tebyannuma saalinga omu twalinga bangi bayidawe ng'atabikola tukutunulira butunulizi because tugamba abo balina class above ne kati kitukwata ku bayidayo tekyannumako munjogere nyangu walina bewagumiranga era bino mbikubuulira naye sibikubuulira nti nabonaabona no kwegamba kyekyali ekyekukola ate kati kyandibadde ki kati lwaki oli ayinza okiraba bw'atyo nti omwana alabanga abaabonaabona yes naye nze saakiraba nnyo ng'ekikulu ne ssente ziri maama yazimpanga n'ensiima era nga bwe mmangula sukaali mugula ku mulyango oguyingira ekikuubo ate jjukira owaawo tawera wabweru awo nga toyingidde mu dduuka bamupima ng'ali leesa aba tawera naye ng'era we mugula ne sabbuuni nga maama ngamba muti nga ngula hafu muti kubanze nabanga manyi okekkereza nga waliwo abayoza ne batajjaawo sabbuuni ne bamuleka kati nange tekingana kutwala baffu yange ne wange ne simwozesa nenjozesa oli gwe yalese kubanga ye yajjanga n'emiti ena etaano kati nze nenjozesa oyo wasigala wakatolo kalekawo nze akange awo wenjoleza nkalekawo nkalekawo sina gye nkatwala kuba nzimba n'owange nze omanyi nti natwalanga sabbuuni wange n'akwata kino ki sabbuuni aluddewo kyakwata ne mu sparing for the next time kati olwabe wakanga bakwebaza kukekkereza nga tannebaza era nga simu declaring kuba mmanyi ate kati bw'anampa ate nja zigulamu manira kubanga mu busomesa weetaaga manila charts weetaaga colors weetaaga ki ate nga maama tabirina so kati nga nesevingira mu ngeri yange gwomanyi nti nze nakozesanga kiro y'ebinyeebwa emu nemalako ttaamu kusomera ebinyeebwa ebisiike kitegeeza walyanga wekka no ati kati omwavu ogabiraani by'olina ani anaabikusaba ugabirani wabangayo baavu banno nga yetasobola kufuna binyeebwa no bonna era baasobolanga omwavu yasiikanga emberengezevu abaavu mwalinanga ebintu byammwe tulina ebyaffe bye twetikka emberengezevu ebinyeebwa ebyo ebitali bisibi parking bulungi parking yeeye ekinaku kabeera mu kaveera kakeeru n'otoolako n'oddamu n'okasiba n'olyako empeke 8 ku kyayo w'amazzi bano ne basiiga emigaati weekend ne babakyalira nze saalabako maama wange nga nkyalidde omulembe ogwo apeta yaliwo ng'abantu bafumba omuzigo omuganda ne bateekamu obutungulu ne kati nze apeta nga mutwaliraani ebyo ebijanjaalo bye twalyanga ku ssomero n'awaka bye twalyanga ekyenjawulo ekyabiringamu ebyawaka byabanga bingi ng'ate mu bifumba ne bijja bulungi ne bika byonna ne bisogonyoka ne musaliramu entula ne musaliramu obutungulu obw'ebikoola ne mutabikamu doodo ebijanjalo ne biba heavy ebyawaka kati ebyokusomero zo zaabanga mpeke embale ku sowaani nga okuyinza okubeerako empeke 8 ate nga birimu kawukuumi obuwunga bwabanga oba namba 2
kubanga seemu kitundu nambeemu kitundu kawunga kalungi kwegamba eyo embeera ye yabangamu enjawulo nenze teyankosanga nnyo kubanga wakera bye twalyanga kawunga neffe tetwalyanga nnyo akawunga wakaffe twalyanga muwogo kuba twalinga balimi nga tubeera ne muwogo taggwawo tubeera ne lumonde twaggwawo tuyunja amatooke neffe awaka twakula tetusiika nva. Kale Kyaggwe TV ko kyali webale nnyo kubanga otugobeera ndowooza olabye obukulu bwa programu eno okikola otya ebigambo ebyo abyogera essaawa ya leero simanyi oba oyinza okumuwa empengereezo mu budde buno bweziti yensonga lwaki tugiyita programu okikola otya tukyagenda mu maaso gange era gwolaba ye mubaka wa pulezidenti kaakati atuula mu disitulikiti ey'e Mukono kitegeeza nti naawe osobola okuva ku ddaala erimu n'odda ku ddaala eddala senga oba osazeewo n'omanya kanjiyite ennakuyo nga bwe kyali mu biseera ebyo kyoli kale tugende mu maaso. Kakati ku Irene eyo kyenzijukira nga tutegeka school practice banonda okubeera head teacher abaana babagabanya mu classes naye just not abaana abamu baba bavudde mu masomero ag'ebbeeyi waliwo abavanga ku Mukono high school ku Makerere high school newabawo abavudde ku Makerere college school different schools naye mwena ne mujja okusoma obusomesa abalala nga babadde mu field nga bakola nga ba LTs abasomesa abatali trained kakati nga levels zaawukana ne kati nzi just no straight away from O level kuyingira busomesa kati ndi omwana asoma obusomesa naye nga ninamu era abaana bannange kati nsomamu n'abafumbo abavudde mu masomero nsomamu n'abafumbo abaawummula ababba baabwe be babaleese nsomamu n'abaana b'abagagga abavudde eri mwalinga munye abaana b'abaleverants kubanga Lady Irene was a Christian technical TTC kwegamanga nabo babeeramu naye kati ng'ekisinga okwewuunyisa bampa obukulu because era nali prefect wa dormitories noza obukulembeze buno babuwanya akantu akateekuluntaza nali nnyo flexible nga ndi katinitini tibinkolera nze buli kimu kinkolera kambuuzemu katono nnyo nga tetunagenda ku bukulembeze obwo mwabeeranga n'abafumbo abaana abaabanene ebiseera ebyo kuba ku tekinika ebiseera ebisinga abavubuka tutera nnyo okusumbuwa abaana ab'obuwala eyaffe teyali mixed Lady Irene yali TTC abawala bokka teyali mixed obuzibu bwe twafuna kwe kubeera okumpi ne university eya Ndejje university yatuli kumpi Professor Kironde bwe yagireeta by the way omwaka ogwaffe gwe twayingiramu TTC gwe mwaka Ndejje university gwe yatandika 1992 kati nga tusharinga campus n'aba compound n'abaana bano abaaki aba university kati just no mubeera almost in the same age nti abamu bano abavudde ku senior 6 oba babadde mu field benkana nabali kakati ate fe obumu nga fe twandibadde ku senior 5 ne 6 batutwalanga buto kakati nga babayiikiriza naye nga bo bakapolinga at times which is okay naye nga ate university yaffe tekikola ki tekikkiriza naye nga abaana ba trespassinga naye banonda okubeera head teacher olwo bino gwe tobiwakadde nali kasiru nali nkyali ng'ate ndi munaku naawe nakugambye dda manye ennaku yeeka kati ye ani yandibadde andaba ku busiiwuufu saali kasiwuufu nali kaddugavu akanyirira naye ng'ani andaba nali siina bya mulembe byennyambala bindeeta kunyirira bantu kundaba nakyo nkirowooza ekyokubiri bwe mba sikusekedde gwakubiri siri mukazi asekaaseka okuva obuto omala kunfunamu kyansi nenseka ogwokubiri noga Fatuma asobola okuseka kati nawona naye bwe bampa okukulembera abaana nali nkoze ku Ndejje junior boys nga we tusomesezza abaana ne banzirukako abasomesa be bampadde like banno b'osoma nabo obusomesa babakuwadde oba leading in a school gye mugenza okukola school practice at one time twagenda Nandere junior boys another time nalinya Lwantale girls school ne tumala ne tugenda ku Ndejje junior boys abalala ne bagenda ku Ndejje demonstration school kati batuwa kwolwo by the way it was in Ndejje demonstration school kati nga timu yange erina kusula ku college kati bagenda okujja okurolkolinga ekiro principal yenyini yajja ne ba teachers ng'abaana tebalimu mu dormitories bagenze mu ndongo
abaana baddukanga ne bagenda wano mu Ndejje town, waliwo town endala y'e Kalasa, abalanga basobola okudduka ne bagenda e Bombo abalina transport. Ne bagenda ne bakuba endongo okusinziira ku diversity baali bavudde ludda waawo. Ekyo nakyo nga kisuubirwa. Bwe batabasanga mwalimu omwami bamuyitanga Kaddu Mark, yavanga Makerere College nga tusomesa music. Omanya abasomesa b'ebiseera ebyo ng'olina okubeera dynamic, buli kimu olina okukimanya. Ne mukyala Nakuya Adeodata, ne principal mukyala Ruth Mpanga oba Margaret Mpanga oba Ruth Mpanga. Baba kati olwo omukulembeze gwasigaddewo era nga ndi mutulo simanyi kigenda mu maaso. Ne bambuuza abaana baliwa, ne ngamba mwebali bwebase. Jjukira abaana abawala bamanyi okufeekinga obuliri ng'omuntu eyeebase. Bayira we namanya nti mwebali. Ne plani yaabwe saagimanyaako. Ogenda okucekinga ng'obuliri bukalunduza twalimu abaana nga 4 5. Ne bawandiika buli atalimu, ne bawandiika be basanzeemu. Enkya ne bakola parade ya college yonna. Ne basoma buli atalimu. Nange yali leading team ne bagamba I have to give accountability for that. Nga sijirina. Ate olwo basoma nabo bakomyewo bazze wali. Tolina gwogenda kugenda ku bali bantu bakulu bavudde mu maka gaabwe ga bbeeyi buli omu alina ensonga lwaki yajja. Naye ng'omanye ennaku ezibulayo weeks 2 okola final exams. Gumanye abantu ab'eddiini bwe babeera abakambwe. Ogalamira embooko 5 oba okusazaamu obutakola final exams ku Irene Teachers College. Ayayayaya. Fatuma nenda bakakuba akagenda ewa taata wange. Okuva e Namanve n'entandika okkatunulira bw'oba ova e Namanve liba ddene. Bw'oba ovudde ku ddene ng'ogenda okuserengeta waka ne Kafunda. Bw'oba okyama waka kabanga ka bigere bwe kati kayisa ggaali yokka. Ne ngamba nze Fatuma. Nzireyo eka ngambe nti naganye okunkuba emiggo. Obusomesa bukome wano. Bannange bali abaana abalala b'ekyanga ne bagaana okubakuba. Ne bagamba naawe salawo oba okubwa oba tokubwa. Nze nasookawo. Olaba obwo obuti bwa Falaawo obwo obuwuuma bubeera nnyo ku makereziya, ku makanisa ag'oku nsozi, obwo obuwuuma obwo mubuyita bupayini. Bupayini amabanda bagatukubira seeta. Mr. Lukoyo oyo yankuba ebbanda n'enkovu njirina wano mu seeta primary yali teacher wange kuva P5 paka P7. Oyo yankuba ebbanda n'enkovu njirina. Terimenyeka lisense bukanga ali kubyenyo yali ochwa yali yakava mu fedemu ali nkuba n'enkovu naye nagalamira ne bankuba embooko ze nalinako mu kkubwa nga ndi mu P7 kubanga bye bya primary at time ogudde namba okoze eki mbooko. Naye secondary nali sikubiddwa emyaka ena. Mama yakubyanga liiso na mumwa tata teyatukubanga. Bankuba embooko nga tokutteeyo. Gyokwatayo tebagibala. Omukyala bamuyitanga Nakuya nga mukyala mweru muwanvu bwati. Ng'anyirira alinnye engatto n'agininyira mu mutima nga nange mwegomba. Nga ngamba wallahi bwe naakula nze ky'ova olaba smartness is my disease. Engatto eyo empanvu gye njagala. Nagyegomba ku mukyala oyo nga ndi ku Irene yagirinyanga bwati ng'ayingira otusomesa ng'alina entumbwe ennene. Ne ngamba wallahi bwe ndifuna ssente era njigula. Neebaza Katonda. Yankuba embookezi. Nenkaaba. Nengenda mu ddoomu nenkaaba n'akawunga k'olwo saakalya. Naye nenkwata piro. Nenjiteekanga ku katebe mu class. Nentuula. Nenkola revision owa weeks. Netukola exams final. Nenva ku Irene. Bali abaana nga 14 baagaana obbakuba. Era ne baba counseling nga tebakola bibuuzo naffe. Tebabikola oba baagenda ne batuulirawo I don't know. Naye awo tebaatuulirawo. Naye abamu nabasangako balabika balina gye bagenda oba kushimoni ne bamalirayo oba baakolerawo I don't know. Saayagala nnyo kigendamu. Naye nga bankuba nga mmaliriza obusomesa. Irene bwentyo ne ngimaliriza. Ne nzija mu nsi ne nkomawo awaka. Olwo maliriza 1993. Osomye emyaka 2.
ne nkomawo awaka ne mbeera ne maama ne taata. Olwo nnoonya we ŋŋenda okusomesa, ebibuzo tebinnadda, olina ku volunteeringa. Ebibuzo by'obusomesa tebyanguwa nnyo okudda ng'ebya secondary. Olwo ebya A-level tobitunuulidde? Ate mmaze okuyingira obusomesa bandaivatinze, ate kati ŋŋenda kudda ku O-level. Though abamu maama baakimugambanga, naye kati nga taata alabanga afunye opportunity, awo ssente zikoze eki. Alina bano ababiri abanzirako, ate n'oli omulenzi nali namuyisa in P6 oba in P6 nali namuyisa oba mu P3 oba P6 namuyisa, kati ye yandi mabega, kati nga ye abaana abalenzi balina omukisa gwabwe by then, kubanga ye yali amutute na kisubi nga alina okufiibwako. Kati ne mbeerawo ne nnoonya essomero we volunteeringa, ne ŋŋenda ku Kiwanga Umeya ne volunteeringa n'omwami we bamuyita Dani Kunya, mwali muno mu Mukono municipality. Omukyala oli owengatta akyaliyo? I think gyali, mukyala naku yalabika gyali. Naye omunoonyako? Asinza kumunoonya kubanga kyetaaga omunoonyeeko. Simulinaako obuzibu, naye nga yali tagirinnyira nze papasili, yagirinnyanga ajja mu lectures ne jasinga mwegomba. Yali tanninaako obuzibu bwonna. She was a mother by the way. Kati noonya okuvolunteeringa ku Kiwanga Umeya, ne bampa chance, ne bampa P4, ne bampa ne P6. Nali mulungi nnyo mu sciences, kati kyenkujjukiza Mr. Batte yagamba asomyeko sciences tabanga ataasoma. Kati nali mulungi nnyo ate ku TTC mu sciences, very very good. Kati nenzija ne bampeera English ne science P4 and P6, ne nsomesa nga nkeera, morning lessons, normal lessons. Kati bwe nsomesa awo embeera y'awaka nga bw'oba ogimanyi, baagala ate kuyisanga mwana, tebaagala kulaga nti oli muntu mukulu, baagala kukontrolingira awo munda. Kati ate nga nina opportunities olwo nnyingi, just no kati olwo nkuze nange nsobola okufunayooko omutwalo, ne ngulayo akagatto. Waliwo abalaba oluwalo olulungi, nali muntu wakuba bikalu nga ndi very smart, neegomba oli teacher gwe nkugambye. Kati nga volunteeringa nkola ntya naye nga tebansasula. Ate by then ogenda ku payroll kyali nga kyangu. Simanyi lwaki Mr. Kunya yakirabamu obuzibu, kubanga by the way I'm sorry for him cause he's my good friend. Naye teyakinyanguyiza, ate ndaba yakyanguyiza abalala, nenze teyakinyanguyiza, though sirina buzibu mu kyo because at times kyolabanga ekizibu ate kibeera ekyangu gy'oli. Kubanga osanga nandibadde neerookingirayo. Kakati nensomesaayo like 2-3 years. Kati nenfuna omwami. Kati maama ne mugamba essomero limpadde enju, just n'obwo obulimba. Ne mugamba essomero limpadde enju. Oluvannyuma lw'emyaka 3. Emyaka 2. Eri nakolayo emyaka 3 naye emyaka 2. Awo maama ne mugamba essomero limpadde enju. Nangamba essomero likuwadde enju ng'okyabulamu, ng'okyali mwana muto okubeera wekka. Ne mugamba maama ziri ziba staff quarters, bapangisa, mwena abasomesa ne mubanga musulawo. Naye ku kyalo kimu, kati Kiwanga oyo alimu ebyalo ebyo 3. Alimu Kiwanga Rwanda, Kiwanga Mawoto ne Kiwanga Kasokoso. Kati Kiwanga Umeya ali ku Kiwanga Kasokoso, ffe twabeeranga eno ku Kiwanga Rwanda. Kakati nga maama amanyiyo, ne of course nga tajja kumanya buli kimu. Kati ate nange mpulira njagala kwetongola, nk'oyo okunnyingiza ng'omwana omuto ndi musomesa, nk'oyo taata mukambwe, saagala kubeera mu ebyo, olaga wa on permission, oyagala kulaba mizanyo on permission, oyagala kulwako ne bakwano bo on permission, kati ng'ebyo bimmenya. So I had to forge a story. Nengiforginga, maama n'angamba okyali muto, tetulina bulungi ssente zigenda gula requirements, tukoze tutya. Kati ng'ate nina omwami andi obubi. Kati nze he was a friend. Yes. Kati nenkola ki? Ne muga kati bw'oba oyagala nze mpa ssente ngula ebintu. Kati nampa ssente ne ngula ebyo ebitandikibwako, so ne ŋŋenda ne mbeera mu nju. So ne tutandika okubeera naye. Olwo maama asigaza kifaananyi ki? Amanyi ndi ku ssomero, era nga ndi ku ssomero by the way.
kubanga era nagenda nga nenkola ki ne volunteering no ye yali mu bintu bye birala so nembeera y'okusomero I volunteered nagenda okulaba nga nkoze nnyo tebanteeka ku payroll tebakola batya nentandika okwogera n'omwami wange ne mugamba I think we need to change nze nfunira business kati before nga tananfunira business waliwo omukwano gwange bamuyita pastor yawe kalya pastor oyo wa Lions of Judah Schools Kayunga alina ne Streams of Life Church yali alina essomero lyasomesaamu eyebweyogereri nga baliyita Dembe Primary School kati naŋŋamba tulinawo ekifo jangu otuyambe ku science ne English so neŋŋenda nengera embeera yakutambuzawo bigere nga wawanvu kati netugula boda kati wa boda ono nga ntwala nensomesa then olweggulo najja nampikinga nenkoma wano wembeera n'omwami ono time came era nga private schools ezimu by the way sijaga nti zona because ewange nsasula kakati ezimu nga bwe ziri bakusasula first term ne bakusasulako January ne February March tebamusasula kati bwe batyo bagenda okulaba ndozanga kati bamanyidde ne batandika obikola agenda okulanga bigenda kubanga biri ebya Kiwanga Omeya though Kiwanga Omeya was a government school nengera embeera yali bwekyo by the way Kiwanga Omeya that is when UPE came nga ndi ku Kiwanga Omeya I think it was in 1997 96 ku Kiwanga Omeya kati nengamba omwami wange sigenda kudda mukozesebwa nga tebansasula sirina kukola nga sisasulwa ne mugamba kati ngenda kudda mu business nenzira mu retail shop nendekera okusomesa olwa mwaka kyogo I think that was 1997-98 nenzira mu retail shop nentunda nenjikyusa nefuuka hardware nenzira mu hardware business professional gisuddewo bino byali bikola nnyo byali bikola nnyo ne bwandibadde ggwe olwani akuzigirira business zino bweziti no nina obwongo obutunuulira ebintu bingi era omwami wange namugamba kati gwe weeyongereyo sika mu maaso nze ndeka nkole bino kati nenkola hardware nenjikola ebbanga naye nga hardware eyo njikola nga bwenkola small businesses around the hardware nze ndi mukyala mulimi kubanga nakula nnima kati waliwo ettaka lyetwagula n'omwami wange nengenda nendirimanga muwogo nenimanga lumonde nemulenga hardware Kiwanga was a growing town nga abantu bamugula eri maama wange naye yalimanga namanva oyo ffe mwe mwavanga sente zatusomesa okusinga nga naye aweereza emmere mu nsawo nenjimulengera nenjitunda ne muwa sente ze so I saw an opportunity ey'okutunda emmere kati nenyongera nentunda emmere nentikula nga nerooleza amatooke nga ntikula emmotoka ey'amatooke erimu sections ezi erimu board erimu wano wakati bakiyita kiwato oba then erimu n'ekirevu eno awasembe eno wewasinga okubeera emmere ennungi enyo bapanga layini nnya wabeerawo enkota z'amatooke 100 ebyo kuziri fuso enkadde then neeri ku board era wabeerawo enkota layini ezi era enkota 200 kati ogitema okuva waggulu paka wansi nengayiwa just no nalispangisa nengayiwa nenzitayo ne room nga yakuteeka mu matooke kati olwo nali najjayo kasista kanga waka nga kali mu P5 nga nze nkaweerera kati omanyi bw'otandika okufunamu obusente olaba gaps nyingi mu bakadde benkuza gye bakuzaamu kati notandika okugamba nze njagala ono mulabirire bwe nti njagala asome muliina essomero kati nali nakateeka n'alya kali ku Bethan at first then nenkateeka n'alya senior secondary mu Kisulo nga wakasente katandise olwo tofunayo bakukubira amasimu kukuza mu byabusomesa bali bakumanya yes nenga tebasobola kino kyali kikutteyo nga seminti atambula nga aliko sente tho ziba nusu 5 ku nsawo ya seminti naye ziba zikola otundirako n'ebintu ebirala then nagana amatooke n'emmere nze nasiikanga ebinyeebwa ebyo n'embisiba mu kaveera abawuulu abagalo I'm not saying naawe oli muwulu naye abawuulu abagala okunywa chai akanyeebwa ako kasiba bakagala bakasala mpaya yake 2 mpaya yake 10 era ndoza kati olaba abaana bangi abakola business yokutambuza ebinyeebwa naye yaliwo okuvedda
kakati busukaali si buli muntu nti asobola okugula kiro ya sukaali y'okunywa waka. Yeah. Kakati sukaali oyo nga naye musiba ekiro ya sukaali isobola okuvaamu obwo busukaali obutonotono atasobole kwega buli muntu ku ssente ze. Okatunda ebibiri okatunda ebisatu ekikumi ekyo mekisa bando byonna ne mbikola ne nsiikanga chapati ezitali zino kati ez'oku masigiri amanene naye sigiri yange eyo ne nzikola ezitali za buto ne nsala ebiwagu ebyo byekolera byonna. Yes, bigattako ssente nnyingi. Kakati in 2001 ne nnyingira ebyobufuzi biri gumu nnyingira nti ebyobufuzi waliwo omwami bamuyita Kalyango Lawrence alabika yafa ebiseera ebyo. Kalyango Lawrence yali kansala ne mukyala Beatrice Yiga ku Goma sub county nga tenafuuka Mukono municipality. Yeah. Ajja gyendi aŋŋamba nkulaba oli muwala muyivu ate oli assertive mu nkiiko ze tutuuza nkulaba bw'oyogera. Naye tulina omukyala ataperforming ate alina engeri gy'atumalako emirembe. Enkiiko ezo ze baatuuza nga wagendangayo. Of course ng'omukulembeze omanyi leadership ekubeeramu ate nagambye debating club yali yange nnyo. Ekyokubiri ndi musomesa ina community. I feel like ba leaders balina kye batatuwaffe kye twagala. So nagendangayo ne mbawuliriza times ne mpanika ne mbako kye nteesa. Kati ndowooza n'apickinga interest in me. Yeah. Naŋŋamba nnyingire ebyobufuzi mbayambeko nvuganye ekifo ekyo. Emuga saagala nnyo politics oyo wammwe eno njagala kubeera eno kuba ensobi nziraba biki nanga no jangu biki kale jangu tryinge oli wangula next time. So ne ngenda ku tryinga. Kati bwe ngenda okutryinga te surprisingly ne mpangula. Akalulu ako kaali mu luka gwe nantabuulirwa nga gulina ebyalo 8 Degeya, Ssenyi, Kitale, Namiryango, Kisenyi, Nantabuulirwa, Buwanyi, Nantabuulirwa, Kolo, Buwanyi, Kiwanga Mawoto, Kiwanga Rwanda ne Kiwanga Kasokoso. Ebyalo 8 nga bw'olengera Kitale eri gyali paka ku Degeya, Ssenyi paka ku Sonde wansi awo mu Vare paka eri gye tuva Mukono district paka okuseta Victory Church awo na opposite AIGP Fred Yiga eyo yonna Nantabuulirwa ward by then eyali Nantabuulirwa parish. Nencontestinga nempangula akalulu. Kati bwe mpangula akalulu nenkola ki nembeera omukulembeze councillor woman councillor akiikirira omuluka gwe Nantabuulirwa. Bwe nagenda mu Goma sub county council ne mwami Nsubuga Godfrey Meme Tereka ye yali chairperson yawangula mukyala Yiga. Ne bampa obwa secretary for health and mass mobilization. Katono nnyo RDC tuddeyo ko katono nnyo. Tutunuulira nti bwe buba bukulembeze ebimu ku bye batunuulira nti waakiri omuntu olina okubeera omufumbo. Otunyonyodde wano osisinkana omwami na byonna bigenda mu maaso. Olwo ensisinkano yammwe eno kuba naye mabega eyo tulagidde ddala nti wali muntu mwangu nsisinkana mutya? Ya omwami twasisinkana nga bwe nkugambye nti at times abazadde kino nno balina okiyiga nti omwana ono okambuwalira omwana ng'akula naye ate bw'omala okukkiriza nti kati akuze ate mufuule mukwano gwo. Beera ng'owuliriza, beera nga osharinga naye views, omuwulirize mu sharinge views experience olabe bw'omuguidinga naye alabe how to go about it. Kati nafuna omwami nandaga nti ali willing okubeera nange. So olw'okuba nali nakoowa pressure n'obukambwe obwawaka wali bwali bungi tebakukkiriza kutambula nakikugambye because bakulaba okyali mwana bakufuga ng'omwana. Ffe mama waffe yali mukambwe nnyo naye nga tetasinga taata bukambwe. Taata yali mukambwe nnyo ate yali mukambwe nnyo naye maama yali mukambwe. Kati nga maama buli kaseera ga kino nno taata mmwe takyagala kino nno lwaki temubeera ng'abaana ba gundi njagala mubeere ng'abaana ba gundi okitegeera. Kati ng'ayagala to maintain that legacy however much tuli baavu but the legacy ng'ajagala ekole ki ebeerewo baana bange tonswaza mwana wange. So I felt nina okubeera independent.
kati bwe nafuna omwami nga ali willing okugenda nange maaso nengamba no I should nengenda naye kati nkugambye wakanavaawo nga mbagambye ngenda kubeera ku nnyumba za ssomero but ekituufu nagenda nembeera wembeera nga ya taking a responsibility era netutandika okubeera ffenna n'abeera nga ye mwami wange maama yamala n'akitegeera ne taata wange n'akitegeera n'abeera tubita ekisooka n'omwami yali musiraamu ng'ateeka tuli bakatuliki maama muprotestanti olunga yani omwami wange omwami wange ojja mumanya mu maaso awo kakati ne tubeera ffenna ne basooka ne batakyagala naye oluvannyuma baalaba nga tebalina kyakikolera because omwana naye bw'omukuza ndowooza ng'omusibidde nnyo mu kutya bw'afuna space takes a decision kati ate olwo nali manyi rights zange kuba nali sikyali mwana nali nfuuse musomesa ndi muntu mukulu so I took a decision nembeera naye tho nga sinyoomye bakadde bange wadde kye nalimu baali tebakyagala naye namanya nti with process bajja kyagala ate bwe natunulira famire ya mami wange nga abasiraamu gye bali bangi kati ate nga taata ye tayagala mwami wange because musiraamu kati yamala n'akivaako ekyoga nti omwana nga agenza atya nga tagenza officially naye kati nga ekyobusiraamu kimuluma nnyo omwana wange tafumbirwa muntu musiraamu ng'amufumbirwa atya biki kati nze netandika okugamba ate ba anko bange bali basiraamu kati newaabwe nentukubayo nnyo tooki waffe nenoonyayo nnyo nayo nagenda okuzuula nga naye eriyo abasiraamu kati nengende wajjajja wange azaala taata omusajja yali omugenzi Joseph Mubiru enakibizzi kati ate ye n'asiima omwami wange yafa n'amwagala nnyo in actual sense bo ne bakola bamukiyita rapo nga bamukwano nnyo omwami wange ne jjajja so I felt sikyalina barrier because nga ndaba ate jjajja amwagala kati ate taata anaagaana atyakola no automatically he wasn't a friend mama wange yali friend taata teyali so jjajja bwa coveringa that gap nga sirabawo kizibu naye nga kyesaakugambye nakulira mu family nga mama wange tanywa mwenge ate nga taata wange mukatuliki nnyo when I sent mukatuliki nnyo manya abakatuliki kye kitegeeza kati ng'akombako ng'ate buli lwakombako abeera too rude and harsh awaka kati gender based violence was the order of the day when I was taking a decision ekyo nakiraba nga nino kitakinga because waliwo ebintu bye nali sisobola kuddamu kugumiikiriza ku level gye nali ntuuseeko so when I taking a decision nebaza Katonda nti last bamala ne bagikkiriza wadde yabakosa nembeera n'omwami wange kati mbadde nkugamba politics tetunagenda waawo obadde n'omwami wo olwo tofunamu kirowoozo kyakumutwalayo mu butongole bamumanye no at first ate oba tebamukkiriza tebamunamukkiriza bulungi bakyali mu ka resistance omwana affe tafumbirwa musiraamu kati era jjajja wange n'angamba ogenda muleete wange era ne mumutwalira tewamutwala eno mu bazadde ne mutwale wa jjajja n'amuwelcaminga nkugambye ne bafuuka ba mukwano era nga jjajja bw'ajja ajja n'akyala ewange n'omwami wange then n'agenda ewa taata okiraba kati nkugambye awo ne mmanya ate nze kati kikijjajja akkiriza kubanga n'eddiini kati gy'ensoma y'obusiraamu era egamba abakadde bo jjajja maama taata biki naye taata yamala n'akkiriza yamala n'akkiriza ani amusendasenda akkiriza yamanyi kiseera kituuka libabbwa ne limala ne ligenda nga lihiiringa okitegeera libabbwa automatically ng'era omukatuliki by the way n'abasiraamu bwe babeera ku baana baabwe nga bamarinza abakatuliki era si kyangu on either sides naye yamala n'akkiriza nembeera naye kati mu politics wembandaga bwe tugenda mu politics bwe na contestinga nfuuka minister wa health and mass mobilization yali minister wa finance n'agenda ebweru mukyala Joy Margaret Kuteesa nempandiikira ssentebe wa 3 wawangulidde ku ddaala ki obwa councillor ku level ya sub county woman councillor nembeerawo kati then ne banfuula nali deputy speaker mu kisanja kiri kati nensaba ne banfuula minister wa health and mass mobilization olwo mwaka kyogo it was 2001 kati nenkola ekisanja ekyo nenkimalako ne mwami Nsubuga
kati awo we baleetera ebya political parties NRM party NRMO asimanya abaagala ebibiina badda mu nnyumba abaagala ebibiina badda ku muti abatayagala bibiina bagenda mu nnyumba the movement system kakati nze ne ngenda mu nnyumba nga saagala bibiina bya bufuzi kubeera ne bwe nali nnyingira saalina political affiliation kati mwami Nsubuga oyo aŋŋamba togenda kuwangula kalulu nga totaddeeko political party ne mugamba nja kawangula nanga togenda kawangula yenna gwe tunaakuteekako ng'alina political party yagenda okukola ki okukawangula ate tobadde kansala mubi nandikwagaliza okukola ki okudda mbadde nkusaba oteekeko NRMO sincerely speaking saagiteekako ye mwami Nsubuga ne kansala Bugeza Jedidiya Joseph ne baŋŋamba no Fatuma you should ne bagiteeka ku foomu yange kikulekawo olwo no kakati olwo nze nsazeewo nti nze njagala tubeere mu multi party tubeere mu movement system bo baŋŋamba nti baagala kugenda mu political party because that was the order of that day nenze ng'omuntu emusomesa n'obwongo bwange bwe buli mbulina nga ndabanga movement system yennungi because it gives chance ku buli muntu okukola kyawulira kye yandibadde akola n'okwogera ekituufu naye eno multi party dispensation erina engeri gy'eri meetinga n'esibirayo ebirowoozo by'abantu nze kye nali ndaba by then naye ne ŋŋenda nga bwe kyagenda kati taamu eyaddako okwesimbawo era nenzira ku kifo ekyo kyennyini ekyo kye nasookerako era mu area y'emu ne jurisdiction kati ne mpangulira ku tikiti eyo eya NRMO gye banteera ku foomu era unopposed tewali yanvuganya kawabeere mu house kebeere general election saa contestinga nesimbawo ne mpangula nga sitebanvuganyiza nembeerawo kati kwolwo ye mwami Nsubuga ne batamuwa ne bawa mwami Elisa akati mwami Elisa mu kisanja kiri yali kansala nga nange ndi kansala eyo meya we Mukono current mayor akati ku luno najja na contestinga nga chairperson n'awangula naye yamanye ebyamutukako n'atalonda vice chairperson bw'atalonda vice chairperson third in line was me kati ne bamuwa ssente oba zaali za trip oba zaali zaaki oba byali bitya I don't know ne bamuteekako abuse of office and corruption misuse of funds ne bamuteekako probe committee nemunoonyerezaako ne finding out nti ddala kituufu yabikola so nekidda mu council nga next step is to censor kumujja mu bwesige kubanga that is what court kye yali eragidde kubanga byagenda paka mu court kati bamuza for council nga nze speaker ba councillors majority yali ya NRM so he was censored nga ate talina vice chairperson so I had to sit in that chair kyesajjirira kyesaayagalako nekihappeninga ne bandayiza ne ntuula mu ntebe nga acting chairperson I think it was in 20 I think that was 203 or 204 no it was 205 206 around there kubanga eri first term ya 201 to 206 kati in between 206 to 2010 around there ekyo wekyabeererawo nentula mu ntebe nenjifugako emyaka 2 n'emyezi 8 lwaki no kyekyali ekiseera kubanga kooti bwe yagamba okumusensaringa neeragira bategeke okulonda kati mu kutegeka okulonda nze seesimbawo ye n'addamu n'avuganya mwami Elisa n'addamu ate kooti teyagamba nti tebaddamu omulonda taddamu okwesimbawo ne yeesimbawo n'avuganya ne mwami Nsubuga bw'avuganya ne mwami Nsubuga mwami Elisa n'awangula najja n'amaliriza ekisanja kati bw'amaliriza ekisanja nze awo saddamu kati after that in 2011
oba 2012 2011 tewaliwo kamyufu ku kifo ekyo nze gwe baleetanga candidate agenda ovuganya ku LC3 mwami Elisa n'avuganya ku pate ya DP ne tukontestinga nampangula kalwako kali hostile nnyo katono nnyo olwo otuuse oyongedde okufuna obwagazi obwa NRM automatically enyingidde politics kati gwe kya NRM kyobo jjawo naye nyingidde politics kati nenvuganya kalukali kabi kalimu emigo kalimu buli kimu naye nga bikusesa because I don't even want to narrate that story 2011 netubeeramu ebyo ndooza 2011 netuvuganya mwami Elisa n'awangula n'ensirika netubeerawo kati oyagala bya politics kati bwe tubeerawo awo n'encontestinga nali maze ocontestinga nga general secretary wa NRM party mu Mukono district akalwako kali very 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 hot neja sinonze ndisaba nga sina nnyo sente zenteka mu byabufuzi waliwo omwami Sekiziivu waliwo omwami Lukooya waliwo Haruna Semakula waliwo Andrew Senyonga waliwo Haji Twairi ke kalwako amuletanga ssentebe wa NRM kati nze kubwa secretary na sneakinga in kubanga bo batuuzanga enkiiko zaabwe nga giants mu party eyo fenga tetumanyi kati bajja ku Mukono boarding primary gitugenda balondera nkuŋŋaanya abakyala mbagamba naye ku bifo bino byonna ebinene ebya mainstream the 5 positions nga tekuli kifo kyamu nga tewali mukazi mbanga naye kituufu abasajja bano baagala tumanyiira lwaki ku bifo bino tekuli mukazi ne mbaga neesimbyewo ne bagamba Ndisaba obudde nga buyise tewali ssente ne mbagamba neesimbyewo oba weeziri oba teziriiwo ŋŋenda kukuyegera wano abantu bano baali basuzizza abalonzi mu hotels zaabwe ez'ebbeeyinzi zesimanyi n'omugenzi Kagwo wa St. Noah yali tannafa gwe baali baleese ku kifo ky'obwa general secretary olwo amawulire ogajja waago byonna ku ground ate saali mulonzi nali mulonzi byonna ne babyogera eno enkambi ya Senyonga enkambi ya Honorable Janati Mukwaya yenkambi ya Haruna Semakula eno enkambi ya Lukooya yenkambi ya Twairi yenkambi ya Sekiziivu yenkambi ya mwami Nsubuga okitegeera kakati enkambi ezo bbiri nga ziri ziti nze nenfuna omwaganya nengamba Kagwa gwe baleese ng'omuwandiisi nti ye nengamba ekyo ekifo ky'obuwandiisi nomale kibeera ky'abakazi bwe kitaba buwanika buba buwandiisi am contesting nenkwatagana ne Christine Wadada kansala waawe Ekigunga nenkwatagana ne Robina Muwonge ne tutambula ne tukuyega be baayiwanga ku venue abaze okulonda be basuziza mu hotels fe betwalobinganga nga tubawo enjiri emu we need to balance gender affirmative action twagala kubeera ne gender okitegeera tewali nsonga lwaki abasajja badominatinga buli kifo mwana wange bwe twakyogera abantu nga bakigula nga tekaliwo kati sitya gwe ntya Allah wadde omutwalo mwekyo ekifo nakiwangula nga Katonda yakiwangula Andrew oyo yagenda okuva mu hotel gye baali basuza abalonzi ng'amanya akalulu yakawangudde dda kuba St. Noah omugenzi Allah amusasire yali munafu ku kifo ekyo nga tayinza kuwangula Andrew mwami Nsubuga mpita nzize ebbali aŋŋamba mwannyinaze oyonoonya akalulu tubaddeyo ne batugaa nti akalulu kafudde Ndisaba akayingidde mu ne mugamba ate kafa katya olaba mumpulira nti nkayingidde mu kitegeeza nninawo kye nnina leka tolina ssente bano basuze bakuyeza abantu baabwe ne mugamba ate lwaki munfiiringa oba sirina ssente lwaki munfiiringa era lwaki muŋŋamba nkaveemu bagenda kuwangula onyiige ne mugamba ebyobulu tebibaamu kunyiiga bwe bakuwangula ng'ota okiraba anze nkugambye akalulu tukaveemu tuwagire Kagwa St. Noah ne mga chairman ndi mu kalulu of all those people mwami Nsubuga ye amanyi era mukwano gwange nnyo kyaŋŋamba kyonna I accept kwogwo omulundi era mwetondera namujeemera but in good faith era yamala nakkiriza nadda ku sayidi yange
tunoonya akalu Mukono boarding primary sawe ne kikwata omuliro abakazi baganye ne tukiremerako ne tugenda mu box ne basooka na kubalaako kaleeta tension eya buli kika ne babala basooka ku bwanduru nga balowooza nti bugenda kukola ebiganda n'ebiganda ne bakabala bagenda okukabala ne babala 201 ne bastopinga nga buweddewo ne badda ku bwange 201 202 awo olwagamba 202 203 204 nembuuka nga kyawedde dda neŋŋamba mbamaze ng'ate siina ssente ate nga bo banene mu byobufuzi nenkamala and I thank God for that kubanga tewali wadde 10 kye nateekamu by the way ako ke kalulu kenna akagendamu neŋŋamba nti sikalinaamu wadde emitwalo 10 gye nakateekamu wabula amaanyi g'abakyala n'abaami abali supportive ku bakyala abataalina bias eri mukulembeze mukazi ekyo kifo nenkifuna nembeera general secretary okumala emyaka 5 owa NRM party mu Mukono district era nenkola ne Haji Twairi Sebagala Haji Umaru Dumba nenkola ne Mwami Sekizivu nenkola ne abasozi ng'owabavubuka nenkola ne ba veteran yali Mwami Kibuguju like that olwo mukukola nabo nga tobasanga mu buzibu bwonna nga ebibadde eri babyerabidde babitadde ku bbali mpangudde kati ate obuzibu bani badde bakaringa forward bwaki anti tulaba ebiseera ebisinga omuntu gwe batayagadde bwajja no kakati gwe kyoba olina okutunuulira omukulembeze omulundi kati tunuulira asobola kukola ki I was a teacher nga kyenina okukola nkimanyi okutegeka olukiiko manyi agenda manyi ogidraftinga manyi oconsultinga mukama wange minutes nziwandiika on time delegates conference nagitegeka mu kisanja kyange it's on record emirundi ng'ebiri oba 3 okukubiriza olukiiko manyi kati kizibu ki chairman kyeyandibadde anfunamu kubanga ekizibu normally basentebe kibafuna mu basecretaries nga mwawukanye ono ayagala kutwala kifo kya mukama we tamanyi kyalina oconsultinga kubanga byokola nga general secretary in consultation with your chairperson nina okukola programs zange na administrative secretary ate obudde bwebyo nali mbulina kubajjukira nali sikyalina any political position outside the party nga nina eno yokka kati I had time to do that kubanga Goma nali siwangudde ate ng'obusomesa nali nkyabulina ate by then nali nfuse na director wa somero kubanga nali maze okukola n'omwami wange essomero lya Rock of Ages Day and Boarding Primary School eryatandikibwa in 207 nali maze okulitandika ekiwanga namanvi kati nempeereza bwentyo mu side ya politics kati bwenveeyo in 2013 mami wange naafa nembeerawo that is when I shifted in 2013 nenzija nentandika okubeera wano kubanga initially nali mbeera mu kiwanga nenshifutinga nenzija nentandika okubeera wano wetuli wano wetuli 2013 kakati mu 2015 ne bajja nga balina gap ab'NRM party nga tebalina mukulembeze agenda contestinga ku level yabwa MP mu Mukono municipality ne bansaba nyimirirewo wadde mbangudde ku bifo biri naye abantu bakimanya nti Ndisaba yawangudde naye olwa technicalities ne mechanism ezirimu fe tumanyi yasobola kino era yajjo kisobola so mu kalulu ako nagenda mu kamyufu ku last time kubanga already waliwo abasozi Segujja muganda wange yali akontestinze nga amaze n'okunsaba akalulu ne wabeerawo mukyala Baroma Esther Nakyaze nga naye amaze okunsaba akalulu ne wabeerawo omwami Muganza Regan Muganza era naye yali amaze okunsaba akalulu kwegamba nga bonna bantuukiridde simanyi lwaki bonna baagala nnyo okuntuukira naye bantuukirira oba bakulaba engeri gye walina eri amaanyi nga bagezaako kakati nembagamba nja bawagira but of course buli akusaba akalulu mugamba nja kuwa naye era mwalimu gwe nnina okuwa akati ate nekijja ku last minute ate nga nnina okujja okuvuganya kyasooka kumbeerera kizibu kubanga at first nali sikirowoozezza maze
okulaga nti ndi in support of a candidate ate kakati candidate yeekanze alaba gwe yagambye okumuwagira ate oyingidde olwo tugenda mu kalulu ka 2016 kyali kiseera kizibu nnyo, entalo zaali nnyingi, okwekanga kwali kungi, akatengo kajja ne kakuba abantu nga kangi nnyo, naye nga buli muntu akubuza Fatuma why. Olwo mu nkambi ya cabinet owulira ebivaayo? Yes, mbiwulira. Buli omu akubuza Fatuma why you a betrayer, naye nga tulina kyakola. Waliwo force ne factor erina okuleeta mu kalulu. Kati ate munabyabufuzi, by the way Alexandria scholar yakyogera bannabyabufuzi tebabeera na statement eri final. Olina okubeera nga obeera werekerawo uku babagamba. Yes. Kakati nenyingira akalulu ne mbagamba muvuganye, nange nvuganye. Anaasinga kikulu mubadde temunakwata kaadi nti nakuwa kaadi ate kati nzize emabega nkuvuganya. Kati kuvuganya kukwata kaadi anaagikwata ffenna gwe tujja okuwagira, nange kati nkalimu. So they had to accept embeera eriwo. Kuvumagana kwali kungi biki, but we thank God byaggwa. Era kati tuli ba mukwano. Ne tuvuganya n'empangula, kati ng'obuzibu kunzira mabega. Okitegeera? Katono nnyo. Atusiigire ku kifaananyi ekyaliwo awo mu kufuna kaadi. Awo twavuganya ffenna bana. Bataano by the way ne Professor Boogere. Kubanga ntunuulira bonna abajja bakusaba akalulu. Bonna bansaba era naye ne twavuganya buli omu yalina space. Ng'odduka n'ogenda osaba akalulu buli wamu w'omanyi, just nonze nalina goma mu 5. Kuba goma nali naginoonyaamu dda akalulu, kati nga kye nnina okukola kwetega mu Mukono Central Division. Naye nga goma njirina, kati ate bo nga balina okweteeka eno mu Mukono, balina okweteeka eggoma basobole okweranga babategeere. Kati nze nalina upper hand, ndi musomesa, nkoze mu Mukono, mbadde General Secretary, okitegeera. Kwegamba I had an upper hand. Kati ne bavuganya naye era ne maliriza nga nze nfunye card. Ne bakkiriza ne bampagira, though olw'olumu tebivaayo bulungi naye nga bakuwagidde. Ne bampagira emisana. Nkambe emisana ne bampagira. Nga bajja ne bakyukamu. Simanyi naye emisana. Kubanga ebyobufuzi tosobola gena nakyo 100 ku 100. Naye nze nalaba nga bampagira kale. Okiraba. Kakati ne tujja mu general election ne Honorable Betty Namboze Bakireke ne tukola akalulu. Olwo yengo olwo ali ku kadi ya DP. Ng'ali ku kadi ya DP, but surprisingly nga ndi mukamyufu. Yavaayo n'awagira Esther. Era n'ateekako emmotoka Esther Baroma. Yavaayo n'ateekamu n'emmotoka mu kalulu awe na suuti wonna, n'avaayo n'agamba nze bwe bampa Esther nja kuleka, bwe bampa Esther Baroma nja kutaa biki, but of course politics nkugambye Alexandria yakyogeraye. Buli omu anoonya soft landing. Ebyo byonna nabiwulira nga naye ne manyi ono katemba wa byabufuzi. Kati n'abeerawo ne tuvuganya. Embeera nno yali ya bulungi eyo baba twavuganya. Akaluluko. Twavuganya nange sirikeerabira nkakkiriza. Awo potential yange we nagirabira. Because abantu bagamba nga waayi n'enkoko ya mukyalo teka okolimira mu kibuga. Waaw no mafia. Simanyi ono fala tayinza kola ki. But time came abantu batandika okulaba balanced election, balanced game. We babadde basuubira nti egenda kubeera bweti nga balaba minzaani egenda erinnya ekiseera kyatuuka nga ffenna tuli bwe tuti paka ku last day we waviirayo okudeclaringa winner, but no one could accept that game nti yali erina kubeera bwetyo. Biki ebimu ku byakalimu olw'omu kuyega byojjukira byotayinza na kwerabira? Ebigambo ebitanyuma mu matu byesagala na repeatinga. Okuva mu nkambi eri nga bakutanishinga, the tainting you teyasoma ekyo, like oli mu kalulu ku last minute omuntu nakudisorganize nga teyasoma. Kati buli wogenda okwogerera akalulu omuntu n'agamba ate batugamba tewasoma. Kati mu kifo ky'okutandikira w'obadde olina okutandikira n'akusika mayiro 3 emabega, olina okusooka okuzimba kiri okimalirize bakitegeere, then odde ku kyogenda okukola ate ng'obudde bugenda. Ekyo kyaliwo. Ekyokubiri mwalimu ebintu ebyokulaga nti ndi mutemu